bamukiza kikola ki ate naye muntu talina kyakuwanyisa nga bali bagenda emiggo n'avaayo era yakoma wali era bayo omulengera nga agenda akuba ebifaananyi ne bajja bamuttirako ate ekirala kyokubiri ssebo kanyongereko ebintu bino bize bisobera ssebo nga ne poliisi yennyini eri mabega wa mukyala kubanga twagenda okugamba nti tugulewo omusango ogwo gwa malicious damage ne criminal trespass omwana yasookera nakyessa nebamusindika ekayunga n'agenda ekayunga nebamuza nakyessa nakubawe nakyessa nebamuza ekayunga era ebbaluwa eyo node ngiwandikidde nga ntibaddeko ne Ssaabanyala kwegamba nga njagala gitwale mu ofiisi ya pulezidenti kwegamba nebamuzuuza olunaku lwaba nga banaba era singa teyali gundi ono jamanda ogudijasola NRM yagala n'akugamba depisi namugamba owa lwaki mujuliza omusajja nga bamusendedde emmere ye n'obagwawo ki n'okamukiriza okukola ki okugulawo omusango era mukugulawo omusango yagala kwata mu nsawo Sentebe gwosoza amala subira sentebe tumukubire mu lubereberye kwegamba mu mwaka gwa 1975 waliwo abaami abajja waggulu kuli nga baali balinako yiika 2 abasajja abo baali 3 kwaliko omwengweta Alajabu Musoke Muwonge Ediriisa ne Temitero Katongoli kakati nga balina yiika 2 ku ttaka liri eryali erya Musa Musoke Kantiti nga mukyala waabwe yafunako yiika mmeka 2 naye nga balaba emmanju waabwe eriyo ogutaka oguli awo ne basooka babuuza abataka abaali ku kitundu awo ettaka lino lyani abataka babagamba nti ettaka lya Mayanja Zadoki nobuuza abeera ludda wa nti abeera Nabusanja baasituka ne batuukirira Mayanja bwe bamutuukirira Mayanja yabagamba nti kituufu niye mukono ne banoonyereza ettaka eryo ne bakizuula kituufu Mayanja alina ettaka yali ekiteyazi 81 zeyiika 2 kakati bo bennyini abaami abo ne bali konvatinga okulijja mu mannya ga Zakayo Nadduli Kibaali ne balizza mu mannya ga Mayanja nga balina ekigendererwa kya kusabako liizi era balikyusa mu 75 kakati mu 76 mwezi gwa Desemba nga 12 ne bafunako liizi mu 76 kati liizi eyo nga yali yakuwangaala paka omwaka guno gutulimu ogwa 2025 kati bamala okufuna liizi eyo mu kifo ky'okweta abaseveya bajje bapime ettaka eryo we lyali litudde bo baasiba busibi kintu bagobanga luguudo bagoba oluguudo luno ne bagoba oluguudo luli kuli kwaliko muzeeyi kibadde awo era gwe basalako yekkabati ne bagenda nga bagoba oluguudo ne basiba n'amataka g'abantu abalala mangi naye lwekikabati bakola ki kyemmanyi bakikola bakimanyi kubanga ettaka libaali basaba yali ekiteyazi 81 zeyiika 2 ate oguntu gwe basiba guno gwali guki gunene kati bwe balunda mu mwaka gwa 81 wano batandika ki olutalo kale batandika olutalo ne babeera ngaawo bajja tebajja kusasa banyinyizira bo ne basigalayo ene balina mutabani wagwetanga Muwonge n'asigala mu faamu kati yagenda nga alunda ente atunda ate n'omutwe ogwalimu obutabufu kubanga bayetanga wano amata ku luguudo motoka yasanga nga egenzi nga wakiri agaliwo wansi n'atadwa n'akola ki n'agenda kale omutwe ogwaliko ki akampuntu kati butuka mu mwaka gwa 9 kugaba baali bamala ddala bakola ki ogenda kakati ate Mayanja najja ddira ettaka eryo n'agenda nga alisenzaamu ki abantu kugamba nga balekawo ekintu nga kisibe naye nga temuli ennyumba zonna kwegamba zigudde kati bo ne bakola ki Mayanja n'asenzaamu abantu abalala kati abantu beyasenzangamu bwe basengangamu bwe bali bavaamu nabo ne baguzaako ne babako bebakola ki bebaguza kakati mu 86 Kayongo Abasi Mutumba gwe mmanyi obulungi najjajja kuno mu kujja kuno yajjirira ekibanja kiri wali eri kyali kyajjajja wa mukyala efanga akyaliwo kubaita Kaliisa eddala manyi kazijugideko ya Kaliisa nadawo n'abantu jugidi yakola ki era gyaliye akyaliwo akyali mulamu kati najja mukyala w'oyo omuto ne bajja basenga wali kati antuukirira ayagala okwegula wali
kati wantuuka ne mugamba ettaka lino mpulya lya mayanja. Kakati ne mutwalayo, bwe mutuusaayo n'amugamba muzeeyi mbadde njagala kukola ki kwegula. N'agamba ettaka lino nalisinga waliwo be nawaako liizi naye ekyapa ekyange kyasigala mu land office kati ekyaliizi kyekiri ebweru. Kakati Kayongo kyavanga yananoonyereza kituufu yagenda okutuuka eri ng'ekyapa ky'amayanja gyekiri ekiteyaza ekinanamwemu kugamba naye ng'ekyaliizi kyekiri ebweru. Kakati yagenda okutunula ku liizi ne bannamateeka be ne bagamba ono liizi yalinako terms and conditions, bw'abanga tekyalikozesa tekuli bakozi eno liizi basobola okugikola ki okugisazaamu. Kakati kyeyava ye akkaanya ne mayanja ekyapa kiri n'akigulira eri gye kiri kyasirisibwa kubanga essaawa eyo ekyapa ky'obwannannyini kyali kyasirisibwa nga kiri mu land office. Kino ekyaliizi nga kyekiri luddawa ebweru nga tebisobola kufuula ebyapa bibiri byonna ne biba nga biri luddawa bweru. Kiri nga kirina kusirika paka emyaka gyakyo ginaggwako baleke batambuze kino ekyaki ekyobwannannyini. Kati ye yagula ekyobwannannyini nga kirimu ki mu kusirisibwa eri era mu 99 n'alokata n'okufulumya amabaluwa akuwanika kamisona ng'ayagala anoonya okukola entwe olw'ensonga ziyakola ki kubanga waliwo nezenyira kuwanira. Kakati era bawandiikira abantu balisebo nga bwalaba ku lupapula awo babawa ennaku 21 singa banaaba tebazze mu ofiisi mu buntu oba mu buwandiike. Balina bokisi namba gye baali balekayo eri 893 nga bwogiraba awo era nebbaluwa zagenda mu kabokisi ago ennaku ezizaggwako nga tebaresipondinze. Kakati kamisona n'akola ki n'asazaamu liizi yaabwe n'asitula ekyapa kiri ekyobwannannyini. Kakati Kayongo n'abanga ekyapa kiri gyafulumanga okuva eri nga lya Kayongo. Kayongo n'akola ki n'afuna ki ettaka eryo. Kakati bw'atuuka n'ajjajja endowooza yonna yali emuli nti nno awo yakola ki we yagula kubanga n'abaliizi baali basibawa awo era abantu bangi yakayana nabo wano n'abakola n'ebbaluwa zibaveewa awo ng'amanyi nti awo yakola ki we yagula. Naye ebbanga bwe lituuka n'ayagala okuleeta abasafeya bajje bakube ki ettaka lye. Bagenda okujja okuba ettaka nga ligwa eri mu kyalo n'abantu mayanja engeri gyebasiba wano ate eri yasigala mayanja asenzaayo ki bantu. Yagenda okwetoloola ng'ettaka lyonna lijjudde ki bantu. Kakati ettaka eryo neliba nga libeera awo mbandi awo ate wendabera Reverandi najja ne letters of administration eza Isaaka Lutwama ng'agamba nti ettaka lyani lyajjajjaawe. Kakati wajja nazo ne mugamba ekyapa n'agamba ekyapa ti kyasigala ku blueprint koze nti kakati bw'olima n'okufuna ekyapa olijja nendoka kwamjulira ki abantu sobola kwanjula akati nga tolina ki kyapa. Letters ezirabi kwaliko abantu 3 kwaliko Isaaka Lutwama Mugandaazi ng'omuzzukulu ne kubako Reverend Tasobya nga omuzzukulu ne ssenga waabwe gwebatanga Kibuze Ewumeeri. Kakati tugenda okugira agolobya ettaka yeetooloola kupi emyaka nga 6 ogenda okuwuzika nga adda nga ŋŋamba nti ettaka baalikyusa ne balifuula freehold kugamba public land era kati baŋŋambye okulimpa nina kusabasabe kubanga ettaka bakola ki balikyusiza ku blue page ne bakola ki ne balikyusa nerifuka eryaki erya public land. Kakati yagenda okuva eyo nga bamaze n'okukola ebbaluwa kubanga yali atwala wano ng'okubya ettaka ku disitulikiti y'e Kayonza yali bamuyitanga Ahmad Zansanze. Kakati ng'agamba nti njagala ebbaluwa ekakasa ndooke nkole ki kati nange ne mukolera ki ebbaluwa. Kakati n'agenda bw'amala okusaba ettaka n'ajja ne mugamba nno ettaka lino walisaba nga kuliko ki kubanga ye ekyapa akifuna 2019 mu mwezi gw'okutaano nga 16 era bwe yatuuka wano yakkiriza n'atuula n'abantu ne bakkaanya nga noono omukyala waali kubanga mu lukiiko omukyala
yatwalanga n'essente za fasitetinga nga olukiiko ezo nakanya abantu tubagabane ekyenkanyi ye yagamba akolere n'abantu ebyapa kakati awo n'omukyala bwetutuuka mutuula wane ku ttaka lino eryogerwako saa zino ye yagamba nze sijja kusobola kukola ki kolera abantu byapa wabula nja kubawa transfer forms mbawe n'ebyetaagisa okukyusa enakani bwe beekolere ku ki ku nsonga zaki abantu bakkiriza bagamba si nsonga netukola memorandum of understanding endowooza omwezi 23 ogwekuna 2024 era emu kuzo kopi yeewa najja ne looya we era ojja kumulaba emabegaawo najja ne gurupu ye ey'ekibiina kye ekya Mackenzie kwegamba ne tukola ebintu ebyo nga tutudde awo kwegamba nga ffenna tutegeera bulungi ategeera naffe tukola ki tutegeera era ne tussaamu obwayiro ejja kubanga amaze okutuba gundi ezo transfer forms n'ebigenderako oyo n'omuntu alyoka ava mu kitundu kiri ekyabusalibwako era abakembadde embuuse nga tutenga kutuwa ku nzikiziganya eyo nga tutenga kutuwa ku nzikiziganya eyo bino byemu kubyoleka ettaka ly'omukyalo oyo kugamba twatuula n'atusaba buli muntu agende ng'alaga obunene bw'ekibanja kye kakati eno ye maapu eyasooka n'ayita abasegeya ne bagenda nga bakuba buli kibanja kya muntu ekiriwa abalinako obupeeya ndoozi obulaba kakati n'agamba wenamala ekkuba n'ayitawo omusegeya n'agenda ng'agenda agabanya era kati bino ebitundu byalaba bini kino kya Land Road ono Land Road wano Land Road wano Land Road wano Land Road wano Land Road kwegamba n'aba ng'agenda asala ku buli kibanja kya muntu nga akulegera haafu ye n'atwala ki haafu kakati netumanya kakati bw'anaaba amaliriza nga okolere nga ye agenda okutufunza transfer forms asigaze nakusayiningirako ki kugamba ku ngeri yakufuna ki byapa kakati webiggwa ebyo twamulinda ng'ennaku z'omwezi 31 akomewo ajja atukolera ebyo ogw'omunaana terabikako so ng'ate mu gw'omukaaga yeegayirira n'agamba gyendi eri abaana gye basomera mpangisa nsaba munyambe naddala omutuuze oyo Kalinnya alina wanene ampeeko ekitundu batandika okukola ki okuzimba era Kalinnya teyali mubi olw'okusanyukira purojekiti yeri esubibwa ejja najjamuwa ekitundu kyemulaba kiri nga tunaba nakuba kuki kukukanya n'amuwa ekitundu kiri kyayikanga 8 ne bakisenda waliwo kasooli omubamuwamu 1,000 mulala 4,000 mulala 17,000 gulenda nejja nesendawo ne batandika okukola ki okuzimba akati bwe babizimba yali bweru bano bakuntu be bajja bano bagenti be kakati bamala bakyazimba tuba tuli awo tulina ogw'omunaana tayabikako ogw'omwenda teyabikako kakati abantu ne batandika okudda mu bitundu byabwe bye babasalako babikozese ku sizoni eyo yankubira essimu n'agamba nti mpulidde abantu bazze mu bitundu byange lwaki badda mu bitundu byange ate nga babisalako konze guwa bulikinga endagaano kubanga twalina okusinkana nga 31 ogw'omunaana obeere nga omuntu avaawa gyeyali akola ki ng'omaze okusayininga ki transfer naye kati abakyala bano bwe bajja twalina mu ndagaano omwo mwalimu endagaano zetwatuddamu okugenda okuddamu okukola kubanga eyali awamu nga twalina okukola endagaano eya buli omu nga yeeyogerako kyabadde nakyo nekyasigazza kati abakyala bali baleeta obutabo bw'exercise books akati netukola endagaano ezo wakati netulekawo omukyala eri walisa omukono nebbaawe kubanga ebyapa byonna babinyingako abantu 2 akati netumulinda terabikako kati nemugamba nti baba balime kasita wa sizoni emu balimewo kasooli bwonojjira bajja kubanga bajjeewo ki kasooli omukyala yakomawo mu January okuva ebweru bwe yadda yagenda mu maaso nakuzimba ekyaddirira kuzimba mu mwezi gw'okubiri gwokusatu ng'ennaku z'omwezi zaali 12 yagenda kuleeta greda ng'atandika okuguredinga ebitundu kugamba byeyasala ku bantu nemugamba ate kati otandise okuguredinga ebitundu biwasala ku bantu tonaba kubawa gundi transfer zaabwe balongi kiragisajje
musayinige ki enaka nendagano ekole ki tukwase ki yagenda maaso nakola ki kakati kawempe nasanga madamu adadisa taliiwo ne deputy nga taliiwo waliwo bwe nasangawo assistant RDC n'akubira RDC deputy n'amukubira n'amugamba n'ensonga ezindeese kyava atugamba nti kakati nti tujja kusinkana nga 13 13 18 kakati n'ampa ebbaluwa ngireetera omukyalo oli nendala zitwalira abantu kugamba ndalike n'abantu kati bandeeta ebbaluwa bwe tutuuka wano tuba tuli wano twakugenda kuzika waggulu awo nendaba Mr. Kalangwa ono ow'ebbaale bazze ne gundi ono assistant RDC ne bawetaawo ne basooka babeeraawo n'abakazi ne bakata n'omukazi n'abatambuza eri samanyi kati wetuuka nga 18 tusi tukogenda ku disitulikiti era twagenda nga tugendedde deputy RDC bwe tutuuka awo nenyingira mulage tintuuse kakati bwe nayingira yali ŋŋamba ebbaluwa ngende ne kiyamani wa siri ngende ne kiyamani wa tu neŋŋamba abantu abalumwa bwe bali wano okugenda nze mbaddiza obuddiza amawulire n'okutwala abantu bange abakola ki abaliko ensonga era ono namutegeeza kiyamani wa siri naye teyasobola kukola kikujja naye nayoola abantu bange netugenda ku disitulikiti kakati bwentuuka awo bali batuuse okuyingira nga Kalangwa tanabakola ki kujja Kalangwa mwebbaale kakati kitwava tukola ki agenda okulaba nga tuli bangi n'agamba mugende mu main hall kati ne Kalangwa naye najasigala naye twagenda okulaba kazoole Kalangwa ze n'abakyala bano bali mu mmotoka twagenda okulaba nga baddeyo mu ofiisi nga basirikirira kati n'abakyala nga bakola ki era mu hall twamalayo essaawa eweranga emu n'ekitundu nga bo tebanabakola ki kujja kakati deputy bwe yajja omukyala omu amazima yali tamanyi nakummanya kakati ate atammanyi yannumiriza nti chairman twatugula ettaka yakola n'endagaano yafa yasaako n'omukono nemuwa miliyoni meka 3 kati bwe yajja mukulu RDC nga agamba mwenna abaosobola kumbuza chairman konze wangi ettaka eryogerwako kuliko amayumba ameka konze munnaye saabaze eki mayumba n'agamba naye ettaka eryo nga omukyala oyo yaligula dda omukyala yagula ettaka mu 2016 n'agamba kakati abantu abo baliko besinzizaako obwesinza ate ekirala nina ne banno abakakiiko bo bategeeza nti nno gwe basonga mu ggwe kireka gwokola ki guwa basinzaako anga ate RDC atandise bulala kakati kyava agamba obulabuli namwe mwogereeko kati omukyala najja agamba Penina awamu ono yasooka okujja okukola ki okulaba ettaka ng'agamba sebo ettaka eryo twaligendako mu 2016 twatugirawo omwami eyo Kalinnya wetutukire wa Kalinnya n'atwaniriza era yatuwa ffene n'atuwa ne kasooli ne muwogo kakati netukola ki nga ttaka eryo tekuli muntu okudde okwalikaani Kalinnya kyokka Kalinnya gwe bagamba yaliko ate gwe bakola ki gwe batulugunya kakati n'agamba nti era ettaka tumala okuligula tukola endagaano ne chairman yakola ki yasaako omukono kati kyava mubuuza chairman aluwa kati zinali tudde wano eninaninaanye yenaliwali kati agamba chairman oyo bamuyitaani yesekkanza kinagwanjira bwe nti nengamukati wandabako oli ondabyeko nti gwe kenyini nakulaba okumanya nga nakulaba twakusangana mu kaduukaako kati weraba wali olumu bansangako nga ntudde mmanyi wa mukulu kwa muto wange wali bambi ne balowooza nti awo wewaani wewange kakati nga twakusanga mu kaduukaako nossaako omukono netukuwa n'emitwalo miliyoni 3 era buli muntu eyali ku banno beningenzi nabo ne basooka bagamba chairman takola kaduuka chairman tali mu maaso ga Kalinnya wange yiri eri kakati nga byayogera takola ki tabimanyi era twafuluma nga gundi atugambye mwesenza deputy mwesenza ku ttaka lyani ly'omukazi
ate omukazi yali gula 2:16 bwe yaŋŋamba nze okusa omukono ku kiwandiiko namugamba njagala nkirabeko bwe nassaaki omukono ko gundi aladisi namugamba kijjeeyo tulabe ku mukono ogwo omukyala pene n'agamba ekiwandiiko kiina leeya wange ali Malaysia. Ekiwandiiko ekyendagano kiri Malaysia ate kakati wano era nze nesigala nga neebuuza muli ono kakati ddaaki kinava nsikayo ekyapa ekyo n'ekiwa RDC asooka akirabe ettaka eryogerwako ttaka kikaaki bw'anaalaba ekyapa ajja kulimanya nti no ttaka ki kubanga waliwo private mile ne guno ettaka nga lya public land nga mwe muvudde ki naye bwe nakimuwa yasomako olusomi nti lino ettaka ya Reverend Tasobya naye n'ennaku kwe kyafuukira okufuka yafuna Reverend Tasobya teyazogera ate nga zaaliko ku kyapa okwo yasobola okusoma kya Reverend Tasobya naye kika ky'ettaka teyakyogerako olidde kakati tukasolalwa netulaba nga RDC alina olubege lwakoze eki lwaguddeko tali kufu kati netufuluma ebweru waliwo omwami omu gwe bakolagana naye kinava muyita nemuza ku mabbali nemusongera nemugamba nesebuti kituufu wadde omwami ono RDC ayogedde byayogedde naye tumuwulira ettaka lino lyafunibwa nga 16 ogwokutaano 2019 era obwannannyini bwono yaguza omukyalo oli bwebwakola ki bwebwatandikira naye kakati ate abantu abaliko paka mu 9 mwezi eyo okutuuka okubayita abeesenza nga n'obwannannyini bwono bwatandika mu bbanga lino kiki kakati n'agamba naye nakimutwalira wali ku motoka wayali nakitunulamu kyabagamba kiyamani otunulanga alina kyayagala okuŋŋamba negenda walinga matidde kubanga twaze kukola ki n'agamba kakati genda yakukola ki yakuwandiikira kati olwakomawo wano omukazi yavaayo eringa omuwanguzi era bwe yadda wano yafuuka ddala musolo n'agenda dda waliwo omwana oligweba waggulu wali ekimeyigimaleberi akayumba kwewala wakali n'akiika ekikomere nagenda kiisa muki mu maaso g'omwana amuganye muki mu projekiti ye kino kankuba essimu nenkubera disi munnange omwana akola ki alienakoze omukyala alienawafuuse ki nsolo kakati wenamukubira bwente koyo eraze nakyessa n'agamba nja kuyitirako awo kale era nakungaho bantu wano ne bakuŋŋaana wano bwe yajja bajja n'omwami ono assistant RDC w'ebbaale twali tumanyi tibajja kutuukira wano mbatwala wadiki obuzibu bayitawo obuyisi wano era nagenda nzirukira budde obuzizi omwana kyeyavanga ekira pikipiki n'anteekako netugenda mbasiikane webatuuka wali nendoza bagenda komali ku saiti bayitawo obuyisi ono agenze kumulambuza ettaka nga omukyala oyo yakola ki bwe yali balambuza okutuukawo eri kati omutuukaawo ogamugamba basenga amayumba naye kati ge basenga nimugamba mu gundi yange inaleeta temwali mukusenda ki mayumba nakugamba bazimba ekikomera mu maaso g'omwana mwana bagala kumuggaliramu kikino okikoze ki okirabye simanyi kata amayumba goŋŋamba ago sijja kugenda kumwina atakola ki ataliiwo wabula abantu balina kuno ebibanja byabwe wadde tebalina mu mayumba naye balina olupoloti mu tawuni omuntu bw'alima emmere ye ava eri n'akungula n'agenda afuna ku kadala wagiteeka n'atadondolwa kati eno balimira ebulimizi naye nga balina amayumba tebasobola muki mu matawuni omuntu waba n'ekibanja nga tekuli nnyumba tekiba kikye kakati nagamba kikulu abantu bano bonna bonna abali kuno baleka tekulina omu akola ki yagula kakati kyava agamba n'ekyokubiri wetegereze ne bagunde bakakikubo kubanga baŋŋamba nti nno bwe babawa mukazi yagamba yabawa $18,000,000 bazireete ewange naye sirabangona ki n'emu eyo abiŋŋamba tuli eri kati netuvaayo wetutuuka wano n'alooka akola ki atuuka wano wetuuka wano yeye agamba nti kakati tie nesijja kwogera n'agamba nowebbali yaba akola ki ayogera era owebbali yabwabuuzaako bubuuza kakati naye n'asituka najjagamba ekikulu abantu abali wano nga tumaze kwetereeza ensonga zano tezijja kukola ki wano waliwo abantu babawa $18,000,000 ekyanyamba yakiddamu wano naye singa kyali kikomye eri kugamba bano bali badde bagamba nti njogeza byani
waliwo bawa milioni 18 bazireete ewange ne balya sente z'omukyala nga newange tezakola ki tezatuuka natambula nakola ki n'agenda omukazi n'agenda mu maaso n'okukola ki kati enkeera mutwala ow'ekyongoola za tugambire byo nakeera ku makya nempandiika ebbaluwa nekipandikira chairman wa NRM Mr. Karangwa kakati nenjiwa voice wange nenjiwa nono Kalinya wamu n'abatuze ne bagitwala wabatuuka eyo ne bagamba tugende wa chairman wa 5 era ne bagenda wa chairman wa 5 kweyo yalina muliivu bamusanga na waka naye nemukola ki ne bamutegeeza n'agerako na RDC ndoze nawulira enjoga gyageramu kiyava abawanga n'abanga kakati ekyamagezi kye ensonga zino omubanga muzizeeyo RDC okubawandiikira ebbaluwa olwo nga lwali lwakutaano ng'agenda kuwandiika ebbaluwa ejje ku Mmande n'agamba nti mumugambe gamba chairman awandiike ebbaluwa ng'egambe tusaba abakulembeze baffe abalonde nabo babeeremu mu lukiiko olwo nga okwezanga chairman wa 5 MP waffe akakiiko kugamba chairman wa NRM chairman wa 3 bonna babeere nga bakola ki bawandiikibwa amabaluwa yali ababawandiikira bajje kiki olwawandiika ebbaluwa eyo nemutuukako yakwata okwasa ensonga gawo kubanga myagamba kumwitako lugezigezi ensonga zitwala muki ku poliisi ng'abanakugamba abantu buli muntu agenda endagaano ye era alage yajja ddi kutako okwo naye nga boogera ebyo n'omukyala akola ebyo ekyapa kikatuluma ng'ennaku z'omwezi 15 ogwe 12 yabuuza abakola ki abaaliko nti bwajjako mutya kyokka noli yamuguza singa yalina naleta z'obadministration ezimunyweza ku ttaka lino nga zo z'amabega twali tugamba nti ttaka lyalinoki omuntu mwe lyali literedde olwo yalijja mu manyagaluwa naye ekyapa ekyo nga bwakiraba kitandikira kwani mukulu oyo kakati kyavaamu mbandi ewange nga ndaba abapoliisi nga bajja nga bansamuninga nze ne voice wange nono Kalinya ne defense wange tubetanga ekayunga nga tugenda era bwe tugenda twatuukako mu ofiisi yani omukulu n'agamba kakati nti era agamba tugenda mu lukiiko naye temwandigenze kubanga bagenda kukola ki kubaggalira babafeebye abataka bayitamu okufeebya abantu basobole okubakola ki okubajjako ebibanja byabwe twabatigitidde omwezi edda muli awo ku disitulikiti naye muganya okola ki kyebaatuga tugende era bwe twagenda nebatukosesa statement baali batulemeddeko era misajja Amanda yatuyamba jesita wa NRM n'amuuza ate bano ekibalemeze wano kiki pakaddakibabayo eggulo nawe nakati mujja kudanga mwenda wano wetukomawo mukulu Kawangwa wakati okukyawe no bwetuuka eno tugwenze eri ate bwe yaddanga ennaku z'omwezi 12 n'akomyawo bulere gye lyatutte bwe yakomawo nga 12 yasenda era ekyayabako na buli omwanya okusigalawo basindika omuti nga guliko omuzinga gw'enjuki sawa 7 nezigera zibalumba wene gyaliko amataala nezibaluma olaba awali omuti n'abanyiinyi kubasindika wali era sobola kubanga mukama wange kugamba wali badde nawe otambulako n'olaba ku micungwa gye basindika n'olaba emwanyizi wagobangalayini nga zaali zimulisizza kugamba baali bakusenda bonna waggwewo olwo baakuzire pulaani n'emmotoka egenda okatika gwenda ekiro ekyo ze ekiro ekyo emmotoka ekoze ki eze eri awo 10 basende n'okusenda bonna bagitike bagijjawo ng'ekizimbi bakikole ki bagitwale olwo n'abanakale nyine bano bakanyama babalisi tebagala muntu omu akole ki ayite eyo si bwe tuwadde mu mbeera nga tuyinganga bunoga nti tuli muki muwozoni kubanga era okusona nga kuwedde omukyala yagenda mu maaso n'omulumisa eyajja okwata ebifaananyi bwe yajja najjayingira bw'ati abaakyakwata ne bajja bakanyamala ki n'ebijamiya musajja watu yadduka misinde n'emicungwa tebikwata eri nga ne basene emicungwa 6 olidde kakati nga wano wafuuse nga lutalo n'abannanyini n'akali muli muwogo bakulanga bwe bajawe bakanyama bayitanga bakayitanga kanyama motoka namba n'agiyiwaawo
basiibaawo ng'ekola ki n'ekiro ne bakola ki ne basulawo. Kati mu mbeera eyo gye tubaddemu paka mukulu gundi ono lwejja mukulu nalebo tuyandike era n'omukadde ono yajja kubanga banyako kwaliko ndowooza emikolo giwerako paka kukuŋŋaanira wano ono yagenda okujja ne kiyamaani negundi ne mukulu kalangwa nga tukenzeewa okulaba eri kakati lwatuukira n'agamba nti kakati pulojekiti eno giyimirizza okutuusa nga tumaze okukola ki okubaako kyetutegeera ekigenda mu maaso. Kati kisebo okubeerako emirembereze era yayimiriza naye nga olwogenda mu nnimiro tokwiza kukola ki kugendayo paka ddala kyoba kyaliikizibwa kikyamutuukako n'aloka akola ki alekera okuleeta ki magundi awo tweyanza ssentebe wabyo era bakukunyanga eri mu ofiisi nezisigadde ono nga teri kyakola ki kyamanyi naye bwamala okudda najjalabe era yatuyambye okulaba nga asisetudde okulaba nga osobodde okujja wano naye twatumaze okuggalirwa kulala polisi nakati siwujugei omusango gwaffe tegutambula okwogeri okwogera okwa kuminosipasi tweyanzizza tweyanzidde nsaba